أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله سبحانه وتعالى أتود أبلام مكسيرة كنو nituba nga tusobodde okubeera nti tutuula wano we tuli pozi tugenda kwejjukanya olwaleero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala omutwe ogugamba akhlaqu madhmuma, empisa embi ezivumirirwa ennyo mu busiraamu ezo wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ze yagezaako okubeera nga azitwewaza nga bwe tunaagenda okuba nga tulaba ensonga ezo zonna. Pozi hadisi jetugenda okusomako olwaleero biidhnihi subhana ejja kubeera ntugisiŋŋaana mu kitabo ekya Imaamu Dhahabiyu rahimahullah, ekitabo ekiyitibwa Al-Kabair, nga hadisi eno tahakiku yaayo oba eyagirivayizinga ye sheikh waffe gwe tumanyi Dr. Abdul Azim oba Usama Abdul Azim, nga musajja amanyikiddwa mu basajja abalungi ababeera nti baba abatunudde mu bitabo ebyo akakasibwako okubeera nti ebyo byagambye bitwalibwa. Nga hadisi eno tugenda okugijja mu kitabo nga betuwulidde eyajogera nga ye Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, sahaba oyo gwe tumanyi obulungi ow'ekitiibwa, omu ku Nabi sallallahu alayhi wasallama be yayogerako ebigambo ebiyitirivu ku basajja bataano be tumanyi be bayita Ubadila. Atutegeeza Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم ومبكو وكتيبا صلى الله عليه وسلم يرتجيزا ناتugamba sab'atun, abantu abo musanvu ombaka sallallahu alayhi wasallam yabogera ku natugamba la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutunula ku bantu abo olunaku lw'ekiyama, wala yuzakihim, era bw'atyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutukuza oba kukkiriza bintu byabwe bye baakola, era wala yajma'ahum ma'al alamin, abantu abo tebagenda kubeera nti Allah abakuŋŋaanya wamu n'ebitonde yawma al-qiyama. Wa yudkhiluhum an-nar, omubaka atugamba nti abantu abo abagwa mu bika bino omusanvu Allah subhanahu wa ta'ala agenda bayingiza omuliro ma'a awwali dakhirin, n'abantu abagenda okusooka okuyingira omuliro, wal'iyadhu billah. Abantu abo omusanvu omubaka sallallahu alayhi wasallam be yali atutemera nga bonoonesa empisa zaabwe, atugamba nakihu yadi. Nakihu yadi omubaka sallallahu alayhi wasallam be yali amwogerako yatutegeeza ye muntu yenna abeera nti alina obwetaavu bw'omukyala n'aba nga takozesezza mukyala, n'akozesa omukono gwe n'amala ekyetaago kye kyonna n'abeera ng'abadde n'omukyala, empisa ezo n'omuntu akola ekintu ekyo la yanzuru Allahu ilayhi yawma al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumutunulako, era wala yajma'ahu ma'al alamin, Allah tagenda kumugatta na bitonde yawma al-qiyama, wa yudkhiluhu an-nara ma'a awwali dakhirin, agenda kumuyingiza omuliro n'ebitonde bigenda okusooka okuyingira omuliro, wal'iyadhu billah. Ng'ekitonde kye tumanyi oba ku bitonde bye tumanyi ebigenda okusooka okuyingira omuliro babasajja abakuffar, naye olaba otyo omuntu abadde ne shahada Allah subhanahu wa ta'ala n'akutwala mu kyoto n'abasajja bali be yanyiigira kuno ku nsi olw'empisa zino enkyamu ze tugenda twogerako omusanvu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama n'atunyonnyola empisa esoose, omuntu oyo singa aba agikoze ge tugamba nti nakihu yadi, omuntu yeyambisa omukono gwe n'amala ekyetaago kye n'abanga abadde n'omukyala. Mu hadisi endala eteri eno gye tugenda nayo mu maaso, omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nakihu al-bahima, waliwo abantu abeeyambisa ebisolo, omuntu n'agenda ku bisolo, sawa ekisolo ekyo kiriibwa oba tekiriibwa, omuntu oyo naye Allah subhanahu wa ta'ala tagenda mutunako yawma al-qiyama. Era Nabi sallallahu alayhi wasallam olw'obusungu obungi yatugamba nti man ra'ahu aw fa idha ra'aytumuhu, omuntu oyo bwe mumulabanga ng'ali ku kisolo faqtuluhu waqtulu al-bahima, omuntu oyo mumutte n'ekisolo.
wadifanuhu wadifanu albahima n'ekisolo kyennyini mukiziike sawa ekisolo kiriibwa oba nte oba ndiga oba mbuzi ekisolo ekyo tekiriibwa kiziikibwa buziikibwa wama hiya al'illa oba nsonga ki eyaganisa ekisolo ekyo kubanga tekiriibwa kana nabiyu sallallahu alayhi wasallama mu bufunze omubaka lumu yali wamu ne basahaba n'abagamba nti yaati zamanu omulembe gugenda kujja yanzilu llahu fihi maradun Allah agenda kussaamu yanzilu llahu fihi omulembe ogwo Allah agenda kugussaamu maradan obulwadde naye obulwadde obwo aliman bugenda kubeera nga buluma nnyo la muaraja nga tebulina kujjanjabwa makulu nga tebulina ddagala fakhafa ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam basahaba batamye ne bagamba kaifa dhalika ya rasulallah ekyo kigenda kubeera kitya faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ityanu rajuli au ityanu rajul albahima tomuntu yenna bwaligenda ku kisolo Allah agenda kusobulwadde yawma alqiyama oba kumbeerayo nga tusemberere qiyama la muaraja nga tebulina dagala lyonna wa aliman nga buluma nnyo ekyewuunyisa ebigambo by'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam olwali abasajja abazungu batugamba bulungi tisirimu okujja mu nsi muno omuntu yagenda ku kisolo babagenda okukola research yaabwe sirimu yajja ati akawuka ako bagamba nti omuntu yeegatta n'ekisolo omuntu yeegatta n'ekisolo akawuka ako akavaamu ne kayingira omuntu oyo tagenda kufuna ddagala ne bwe bali banga bakoze batya kyekyo mbaka sallallahu alayhi wasallam kyali ategeeza mu hadisi n'atugamba nti fa idha ra'aytumuhu fembanga mumulabye ng'ali ku kisolo faqtuluhu waqtulu albahima ekisolo mukitte mukiziike n'omuntu mugira ki mumutte olw'ensonga nti omusajja oyo yumkinu an yatasallala asobola omusajja okubeera ng'adduka n'agenda eri mukyala we buli omukyala yenna n'amusiiga akawuka ako ombaka n'atuwa eddagala nti omuntu oyo tumuttirawo kaashi nga tumukwase ng'akola ekikolo ekyo naye olwaleero falajab ekyewuunyisa tulaba abantu bangi abakyala olwaleero beeyambisa ebisolo ng'embwa n'embizzi okubeera nga bibakolako ebikolwa omuntu byali badde nga abakolako ekyo kiranga bulungi nnyo nti yawma alqiyama abantu bano bagenda kutwalibwa mu mbeera embi ennyo eyo Allah ombaka sallallahu alayhi wasallama jazza atunnyonnyola betugenda ku muntu ow'okubiri eyo twali tukyameyo bukyami kulaga omuntu oyo ombaka sallallahu alayhi wasallama gwe yayogerako gwe bayita nakihul yadi omulala ayinza okubeera nakihul bahima ayinza okuba nga yeeyambisa ebisolo yenga ebisolo byeyafuula embeera ze okuba nga yeemalako kye yeetaaga embeera yombi nnyo bw'ebeera ng'ezze ku mulembe ogwo gugenda kubeera nga guzikirira n'endwadde Allah subhanahu wa ta'ala zaalisindika nga temulimu ddagala ligenda kubeera ntiwunya obulwadde obwo pozi omuntu owokubiri ku bantu omusanvu be tugenda tulaba tutunuulire omuntu yenna awuliriza atulaba wano yenna gyali beera nga weetegereza olabe nti ebintu bino omusanvu empisa zino omusanvu tolinaawo mulyango w'oyingira mukwano gwo talinaawo mulyango wayingirira omwana wo ne muganda wo bw'aba ng'ayingira mu mulyango ogwo waliyadhu billah tukole ekisoboka tubeere nga tutaasa abadde bategeeza ensonga ezo nti mbi nnyo ombaka n'agamba alfa'ilu walmaf'ulu bihi omuntu ow'okubiri n'ow'okusatu alfa'ilu walmaf'ulu bihi omuntu yenna agenda ku musajja munne n'oyo omuntu gwe bagenzeeko oba omusajja gwe bagenzeeko singa abantu abo babiri bakola ebikolwa ebyo ombaka sallallahu alayhi wasallam yategeeza abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu wabbatunulako so si batunulako kyokka era tagenda bagatta mu lukuŋŋaana olunene abantu bagenda okulaga ensonga zaabwe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawma alqiyama kyava tugamba nti wayudkhiluhum an-naara ma'a dakhirin aw awwalu dakhirin Allah agenda kubayingiza omuliro n'abalisooka okuyingira omuliro nga tebasoose kuwulirako Allah kyagamba eri abantu abali babakuŋŋaanye ku lukuŋŋaana olunene tumanyi yawmul hashari olunaku lw'okukuŋŋaana yawmul qiyama omubaka sallallahu alayhi wasallam ategeeza ku bantu abo bakola ebintu ebyo ku mulembe gwa nabi Lutu alayhi salatu wassalam Ibn Abbas radiyallahu anhu ategeeza nti 10 hisaru ebintu 10 hisaru ebintu 10 ahlaka Allah bihinna qauma Lut Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza omulembe mulamba ogwa nabi Lutu alayhi salatu wassalam olw'ensonga ki kanu yarfa'una aw yarkabuna rijal
balinga basajja arrijalu abasajja yarkabuna arrijal nga bagenda ku basajja bannaabwe nga bamala ebyetaago byabwe fakadiba Allahu subhanahu wa ta'ala Allah nanyiga fa ahlakahum jami'a Allah subhanahu wa ta'ala nabazikiriza Ibn Abbas radiyallahu anhu artegeeza ebintu ebyo 10 byazikiriza omulembe mulamba gwazikirirwa ku bintu 10 ebintu ebyo 10 sigenda kubyogera ngenda kwogerako ebintu bitono tulabe ensonga eziddako tumale ensonga ezo omusanvu empisa ezembi Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuma mbaka sallallahu alayhi wa sallam azitugane agamba wekitibwa Ibn Abbas radiyallahu anhu Allah yazikiriza omulembe gwa Nabbi Lut alayhi salatu wassalam n'ebintu 10 ekimu ku byali balinga bakola wadenge kyasinga okwatikirira kyetumanyi olwaleero kyetwogeddeko naye kanu abantu abo balinga yatagawwatuna fi turuqat abantu abo balinga bamala ebyetaago byabwe bagendanga mu makubo ne babanga bakunganya group ne bajja mu makubo ne boonona amakubo gonna omuntu asobola ayagala okutambula ayite mu kubo nga takyasobola embeera yanyiza Allah subhanahu wa ta'ala siki ekyo kyokka wakanu yatagawwatuna tahta ashjari muthmara balinga era basajja balabe muyembe nga gubazi obanga kiwova kibazi oba butunda ne bagenda wansi w'omuti ne babanga boonona wonna ne bateekawo empitami omuntu tasobola kulya muyembe gugudde era nga tasobola kubeera nti alinnyo omuti ajjayo ekintu ky'abayagadde songa ezo zonna zazikiriza abantu poza bebitiibwa nga tugenda mu maaso biidhnillahi subhanahu wa ta'ala n'okutegerera ebintu musanvu ka tumala okulaba biidhnillahi subhanahu wa ta'ala mu kaseera akajja tusobole okukomawo tubeere nga tunnyonnyola ensonga ezo ezigenda okubeera nga zizikiriza abantu okuba nti bayimirirako mu bbaliro pozi baganda bange bagamba mwekuumire ku support Islam in Uganda tusobole okuyiga eddiini yaffe olwa tuwona n'ebintu ebiyinza otuzikiriza wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كن